Webali eddala munaffe yonna gy'osinzira okutulaba ku Bukedde ne Urban TV agakawungezi kano tugatandise n'abakulembeze ku mwalo gw'e Bugoto abasattira oluvannyuma lw'abatuuze okudduka ku mwalo guno nga tebamanyi kiki kyabatuukako era bizinesi zonna ziziŋŋamye. Balowooza nti obuzibu bwava ku kugoba abantu mu kibira kya Busoga South Forest Reserve. Mu kiseera kino buli kimu kumpi kyafuuka kifulukwa. Omwalo gw'e Bugoto myaka gy'ekyenda okutuukira ddala mwaka gwa 2000 gwakyakanyumya obusuubuzi nga gwali ngukolirwa akapatava emayuge luuka kalene bugwe nga tezinasalwa kuyiganga kati bw'otuuka ku mwalo guno okwatibwa ensi olw'embeera gye gulimu ebiseera bino mu myaka egyo omwalo gw'e Bugoto amaato agasinga g'ebyobusuubuzi gaali gagobera okuva e Kenya saako n'emmotoka z'ebyennyanja ezaali ziva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bawulanga kuncu nga amaato gasimbyawo nga 20 abavubuka bajja batiika bata ku motoka ng'ogaba maani go omuvubuka nga vawo n'emitwalo 10 n'emitwalo 20 n'ekindi ng'omuntu alima yatwala duuma e Kenya duuma oyo ng'ali ku ssente ningi okusinga ki e Uganda. Olwo ebyamaguzi byali biva e Kenya okubira wano URA yali yasawo ofiisi ekinyonyola ebyobusuubuzi nga ebyali ku mwalo guno ng'ate we tuba tuva e Kenya eriyo ebintu byefiida nabyo twaleetanga eng'eŋŋaano ng'eriko amagoba emitwalo 2. Kati bw'otuuka wate wali lyatu likuba kya mu lubaale era nga lunaku luyinza okuziba ate era emmotoka erinyeewo mu kiseera kino bw'otuuka amayiba gaggalwa olw'okubula abagasulamu. Shabani Oliita ssentebe wa Oliita Zone ategeeza nti omwalo guno edda kyali kitundu ku buli muntu yandandikidde bizinensi wabula ekyobakuba enjikuga kuba nti nabo abaali bagula ku mwalo guno nga n'amayiba bagazimba niyo abantu basenguka. Eri abantu abaali baayidde batuleese mu bizinensi aye nga tibaakuno babona nga Bukoto eyiire eviirewo eziramu mulamu gonagona bamala basengula bya bizinensi bye bajagana. Kati ife nga abataka baaku tutusobola kusula Bukoto ng'abantu batwidyemu. Ategeeza nti omwalo bagola mu zooni 5 naye nti bw'odduka mu zooni zino abantu bamuswaba. Abantu batugwaku batiba eino omuntu okuyambaku omwezi 13 ate yakubako emyezi 2 ate weeyanza bw'amala okuweesa endeedo ayinza okumala n'omwaka mulamba nga talidikuwa ate omutoole 8 anairamu. Mu kutambula kuno yatulaze ebifo ebyali byakalulwamu kulina ezirogi nga byafuuka ebifulukwa. Mbati nedisulamu mbuzi nedisulamu era oluwaidde mugudde okusaba omunodi mbako omuzigo guyagukuwa bwerere. Era lwobera omu ku bakulu betusanze ku kitundu kino ategeeza nti okusinga ebibu byataataganyizibwa olw'ogoba abantu mu kibira ekya Busoga South Forest Reserve. Abantu baabula ekyo bakubamu eyaabwe akireeta kuno bamenera abantu amaato mu 2017 awo kuvaawo embeera yafafaagana paka naleero. Abaduze mu mbere bategeeza nti wasanya okuba ekikolebwa okulanga baddamu okusitula ebyobusuubuzi mu kitundu. Gavumenti tugikubiriza nti basobole okuimpawaringa abavubi basobole okuba giyaze edisobola okukola oba babagola babawole omwalo ogwo gusobola okuyirawo. Kyokka kansala akiikirira eggumbula y'Bukabooli Mayuge Majiduko ategeeza nti omwalo guno bagusumusa okutuuka ku mutendera ogwa Town Board wabula tegunnateekebwa mu nkola olw'embeera yegulimu. Bati olwaleero w'olingira status ya Bugoto otya n'okutaamu amaanyi okuba nti Bugoto ebe Town Board bati wairenga ekyo kiriwo tusuubira nti nga bwe baamala okukibisa tuyida kukita mu nkola. David Kibuuka yakusakidde